wanyizo okukebeze kwamugalo nga zirane kayimbaako kenyiri oyinzo nyenyamu akane kafeke Zemba labira wano jajja afumye emmotoka kubendulu bannange sebo president tusanyusa nnyo okulaba Your Excellency tusanyusa nnyo okulaba kyalo kyemangaliba mu maka ga mukyala Nampa oyo omukyala ali awo Your Excellency ozze okukyalira tusanyusa nnyo okulaba ye mulimiwo era ye beneficiary wa PDM sebo president webale kujja enduulu bannange jajja Just give yourself space. Washington President, yeyo embizi jennagula. Era kati wenjogerera sigenda kuddamu kunoonya nnume ngenda kuba nnina. Owekitiibwa embuzi ebbiri ezaasigalawo enkazi emu yeeno endala yeri wali bwe tuvudde bamaama abaasooka era wenjogerera kati baawaka era nsuubira omwezi ogw'omusanvu okuba nga bampa abaana. Owekitiibwa Pulezidenti nkwebaza taata, nkwebaza webala okutujjukirako abanaku twali tetulina tetulina taata n'otujjukira ffe abali eno mu nsiko gy'ozze bannange weebale nnyo taata weebalire ddala. Nampa alabe emirimu gye bakola mu ssente ze yabawa eza PDM. Tumwebaza olw'okubeera omukulembeze omutetenkanya n'ayagaliza abantu be. Your Excellency the President, tusanyusa okulaba kino kyekyalo Mangaliba ekiri mu muluka gwe Namayuba Mugombola yina Kisunga mu Mukono South Constituency Mukono District. Tusanyusa okulaba taata era kusaawa eno mwe nga mutudde ne His Excellency nga atudde katufune omusungu. Tukute yonna basobola okujja ne baŋŋamba nti nnyabo twagalawo. Owekitiibwa kyensaba okufunako wensobola okulimira emmere y'ebisolo byange okukula obulungi kuba ndi mukyala mukozi, ndi mukyala ayagala okulunda era ndi mulunzi, siina mulimu mulala gwe mmanyi. Taata wange oyo mwami mulunzi yatuva twava buto nga atuyigiriza okulunda era twakula tukyagala. Owekitiibwa singa nfuna okuyambibwako nenfunako wensobola okulimira emmere y'ebisolo byange ne wemba nfunyeeyo akataka wensobola okukolera emirimu gyange era nengaziya bulungi projekiti yange sobola ogigaziyizaawo wano naye wennimira ebyokulya byazo wafunda ddala. Owekitiibwa Pulezidenti, nga wenkugambye nti ndi mukyala mulunzi era negomba nnyo okulunda era nafuba nenfuna entandikwa eye era nebaza chairman baffe abassako ne chief waffe ow'eggombolola myaka 37 nembuuza nti ate kitaawo yatereka akakadde alina emyaka emeka nangamba nti alina emyaka 57 nolwekyo kitaawe wa Nampa mwana kati Nampa muzukulu
kubanga owataano mu musanvu kitegeeza nti yazaalibwa 68 kitaawe woono olwo naali second year mu university. N'olwekyo ndi musanyufu okulaba abaana bano kubanga engeri gyayogera awo kati eri yonna gyevudde abenkana naye mu myaka 3, 28 bano abaana bona boogera ngono kati wayogera. Bona bagamba sikwatanga ku kakade nga bwabadde agamba wano nti n'okutya akakade yakatya yensonga yatwala emitwalo 5. So naye kino kyandibadde kyatandika dda kubanga omu manifesto ya 96 yayenalimu twakiteekamu byonna twabiwandiika naye abantu balwawo okufuna okusomesebwa kubanga olwo twatandikirawo ne tubagamba acres 4 okuva olwo 4 acres model. Eka emu teekamu omwanyi, eyokubiri teekamu ebibala, eyokusatu teekamu omuddo gw'ente zino ng'eno ente, eka eyokuna teekamu emmere, emanju teekayo embizi zino zayagamba ono, teekayo enkoko z'amagi, ate eri mu lutoba ziteekayo ebidiba bibyennyanja. Byali mu manifesto ya 96 naye abantu bali tebafaayo baguumalira mu birala. Ababaguuma abanyankole balina olugero olugamba nti endimi nyingi tukuluza okushera. Olwo yangamba nti mu Luganda bakiyitamu emikwe mingi giwabya embwa or something like that. Olugero lugamba ki mu Luganda? Emyasire mingi giwabya embwa. Kati ndowooza kizibu kibadde wano kubanga singa mwawulira okuwabula kwaffe 96 tewali kipya. Mpozi ekipya kati kyetukoze eri mabega twayisanga sente zino mu bakozi ba gavumenti. NADS twabiyisa mu bakozi ba gavumenti. Entandikwa twayisa mu bakozi ba gavumenti. Operation Wealth Creation twayisa mu bakozi ba gavumenti. Eno PDM yesoose okugamba nti sente zizino mwekwatiremu mmwe. Ndowooza ekyo kyekipya. Lwekyo ndi musanyufu okulaba engeri kaweefube ono gyabayambye. Ate njagala mwena mujjumbire ate temukkiriza muntu yenna okuleeta ebizibu mu PDM. Nsanyusa okuwulira Nampa agamba nti abakozi ba wano balungi. Ow'omuluka n'abalala bona bagambyeko. Oli chairman wa PDM w'omuluka yemwe abamulonda muntu wamwe kubanga PDM egamba nti abantu bona abakulu mu muluka myaka 18 bayingire mu kibiina ky'okutereka n'okwewola ekyomuluka bonna. Tewaliwo akugaana, tewaliwo asobola okugaana omuntu yenna nti toyingira okujjako ataagadde yekka. Kati bwe mala okuyingira yemwe abalonda
chairman government yamwe akakiiko kamwe mukalonda so ndi musanyufu okuwulira nti eno PDM etambula bulungi ngenda kuyamba Nampa naye saagala ate okumulemaza kubanga bwe muyamba nnyo omanyi omwana bw'awaakula n'atandika okuyimirira omuleka nayimirira n'agwa n'omugamba nti tengerera si kirungi ogamba nti kamusitule muweeke aleme okutawaana n'okugwa kati njagala kuyamba Nampa naye sikumuyamba nnyo ekiyitiridde kati mubyagambye ngenda kumuyambamu ebintu bisatu ekisooka ngenda kumuwa akasente agule tukutuku tukutuku emuleetere omuddo emuleetere tukutuku eri siringi meka 12 wamumpere milioni 12 kati kati ekirala ngenda kumugulirayo yiika y'ettaka yiika y'ettaka eri kusiringi meka wano Your Excellency wekibeera ku kyalo kuno eba ya miliyoni 6 yes sir kati kagende nzije musindikire sente agule ikemu kati ekyokusatu ngenda kubayamba mu ngeri y'ekyalo kubanga eno enkola gye tutandise mulaba yeetaaga amazzi awaka singa biri ebyaffe ebya communal okunyweseza ente ku luzi erwawamu kati wano tebikyakola twetaaga amazzi aga buli waka kati kyengenda kukola eri ndabeyo olutobazi awo wansi awo ngenda kusindika abakugu bange bajje balabe engeri gye bakolayo oba bakole bohol ndowooza yenungi bohol kubanga amazzi ga bohol mayonjo bajje bakole bohol bateekeko taps n'abekukyala abalala kati enkola egenda kuyamba ekyalo kyonna si Nampa yekka abantu bafuna amazzi ag'obwerere gatali gakugula naye mulina okudabiriza bohol eyo okugidabiriza nayikondo so ebintu bisatu byegenda kuyambamu enyumba oligitereza luvannyuma kale kubanga kati oli mugagga kati ekisembayo aba
PDM bali 10 kamba oyambe mu katono mje wano bawampere milioni emu